nasimba omwana gwe yanzalira oyo. Taata wa Fikfameka omuto nga ono yabadde bba w'omukyala Munangate Nasimbwa essaawa zino kaakati omugenzi maama wa Fikfameka kaakati nno avuddeyo Munangate n'obubaka kw'ossa n'okusiima kwe esayidi eno byengenda okubeera nga nkutuusaako. Spice Diana naye avuddeyo wabula nga mami wa Fikfameka nga tannafa. Spice Diana bamusaba munnange azaaleyo Munangate akaana wali ne Fikfameka. Ngenda kubeera nga mbikutuusakoko mu maaso awo wabula nga ekiri Munangate wali mulumbe embeera nga bweyimiridde esayidi ngenda kubeera nga mbikolagakoko. Bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi wabula nga ye Fikfameka avuddeyo wabula nga mu kusooka okwebaza asoose n'obubaka Munangate okwebaza wali Munangate omukulu Bobi Wine. Nja kutandika ne President abayimbi bonna bambeereddewo bambi abayimbi bonna ekiri Munangate wali eruweero embeera Munangate bweti bweri wabula nga taata wa Fikfameka omuto avuddeyo munnange n'alaga bambi okusiima kwe. Yeebazizza nnyo mwana mulenzi Munangate Fikfameka olw'okubeerawo maama we kosa nga famire nga boogezako Munangate okulaba akatambi ako. Watesinza musala kubana musanga naye nziza abagifuti webale nnyo Fikfameka okutubeererawo ebbanga lyonna nga totwekanyiza nga buli lunaku totugaana totugamba nti no otugamba yes ku yes ku yes ku yes. Webale kulabirira maama paka lwakusa omukka okusembayo. Bannange olw'ebigambo ebyo Nasimbwa abadde mukwano gwange nnyo okuva mu 2003 maze naye emyaka 20 era twazaala omwana bamuyita Gift yampa ekirabo mukumpa ekirabo Nasimbwa bwe yalwadde nabaddewo ku lulwe paka lwe yasize omukka okusembayo. Bannange Nasimbwa omwana gwe yanzalira oyo. Bannange sirina nnyo kyamaanyi kyembadde mpa Nasimbwa wabula okumuwa omukwano. Bannange nsaliddwa nnyo omukwano gwange era nnumiddwa nnyo omukwano gwange atasobola kuzzikawo. Maama wa Fikfameka ku myaka 51 gy'abadde alina agenza okufa ng'alina omwana oyo Gift nga boogezako okumulaba oyo kw'ossa ne Fikfameka abaana 2 wabula nga munnange si birungi n'akamu. Fikfameka yeetaaga Munangate essaala. Era nga boogezako okulaba bambi abadde nga bali mu kutambulatambula mu kaawo nga bali mu kuteeketenkanya embeera nga bwegenda okubeera nga emalirizibwa esayidi wali Munangate mu kuziika mami we wabula nga ku sayidi y'emu Spice Diana maama wa Fikfameka nga tannaba kufa yagamba Spice Diana n'amugamba nti nno gamba mutabani wange azaaleyoko akaana. Nyumyamu ne mama mu kusaaga yagamba Spice taba Fiki yanzaalira omwana. Amanyi ne munnako nsekamu era nze wedda Fiki ngezaako okulaba nga musesa agume kuba tayita twakyogeddeko tugenda nnoonyeza Fiki omukyala naye ngenda sooka mwebuuzaako oba alyoke nakyo Fiki olyoke nakyo. Okategedde ako
nti banyumyamuko ne maama wa fikfamaker nga tannaba kufa nti gamba omwana wange muzaale akaana, wabula nga bo ab'omugambo bo babadde bagutandise dda munnange wali ku media nti Spice Diana ne fikfamaker muganda wange bali bati. Jjukira nti nno tulabyeko ko obutambi bungi nnyo obw'enjawulo nga Spice Diana abeereddewo munnange ate fikfamaker nga tamuva munnange ate ku lusegere. Kakati nno awo nkuggyewoko wabula nga ne Kapeke naye nga yatuuse dda ekyokukaaba nze kamwe good vibes Mr. good vibes Kapeke ndeese Kapeke ya Maselo oyo ye mwami Kapeke naye yonna omukwano ogwo tojjanga ogwo era yagambye agenda twongera Afrika akomyewo Afrika mwamuwadde 5 Bible yafe naye tewali kyakukola njagala ogezaako ku appreciatinga buli omu. Kapeke ono naye yatuwaddeyo amabugo yatuwaddeyo amabugo ga miliyoni tweyanza gakadde gaffe katuuse webale munnange ate wali eruweero okubeera nga asupportinga munnange ate fikfamaker. Weebityo weebitambudde, kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obiturekere gwe kasi tobeera nga osubscribinze ebisigadde biturekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaba efaayo.